Okay, neyanziza nnyo mukulu Senkubuge mwasuze mutya n'abalabe baffe mwenna abakedde ku SOT TV. Andi wano ku City Council y'Embale era nga ndi kwomu n'omukulu speaker atwala division e City y'Embale. Avuddeyo n'alajanira gavumenti nga nti embeera sente ze basolooza ze batwala gavumenti n'ate okudda embeera gye zikomawo tebeera nnambulukufu nnyo. So agenda tunnyonnyola bizibu ki bali okufuna oluvannyuma lw'okuba nti sente ze basolooza gavumenti ebaddiza mu budde era mirimu ki ezizingamye okulabika nti tezikolebwa. Mukulu amanya? Kasajja Musandagi, Speaker wa Industrial City Division. Yes, tugende maaso. Obuzibu bwe tuyina nga kanso twala okulaajanira gavumenti nti tuyina ebintu bye tukola wammanga nga okuyoola kasasiro, okwera ekibuga, okumaintaininga n'okurehabilitatinga enguudo eza maramu n'ebirala ebigwa mu ntuluba eyo n'okusasula abantu baffe abakola ku bintu ebyo bwe twandiise nti ba casual labourers. Abantu abo bonna basasula ku local revenue, naye kitubeeredde kizibu nnyo nti esente nga zisoloozebwa ne zigenda direct mu central government okudda lubeera lutalo, zigenda okudda ng'abantu baluzinze hope, ekivaako n'abalala ne bazimisuzinga ng'abalala baakowakoowa dda. Essaawa zino obuzibu ki nnyo mwinda tulabyeko abeera abadde beekalakaasa nammwe bakansala bennyini nga temufuna alaawensi zammwe. Ssente mmeka ze mubanja gavumenti zetanakuzza ze mwasolooza? In fact okuviira ddala mu mwezi essente zaali supposed okukomawo mu mwezi ogwokutaano paka n'olwawo tezikomangawo. Zisuuka mu bukadde 3. Ate jjukira nti abantu bano abeera nabo ba mmere ya leero. Kati laba omuntu afuna emitwalo 9 okumala emyezi 3, 4, 5 nga tafunye, ekitegeeza nti agenda kubanga asula njala, kuba naye akeera amanyi nti awo we wali daily bread, waafuna ekyokulya, wajja sente zigenda okusasula, wagenda okusula. Naye bambi ffenna tubeeraawo ng'emikono ziringa ezisibiddwako empingu, tetulina kyakukola. System bakubuulira mbu they have not picked nebeera picked. So kituwadde challenge y'amaanyi nti tu-explainingira abantu baffe ne tutuuka ekiseera ne tukoma nga tetukyakola ki? Tetukyakola explanation. Ki ekyandikoleddwawo mu mbeera eno? Ekyandikoleddwawo system eriwo currently yandibadde ekyusibwamu. System eyo ya Irograve, simanyi gye baavaako ya IRAS, ezo system zajja kudibya local governments. Then tulina okutegeera nti government nayo erina okutegeera nti tuli mu decentralization. Esente ezisoloozebwa locally zirina okusupendingibwa locally because it's budgeted locally. Naye ate we ziddayo eri ne zikomawo ate ne ziddayo gamba zizanyira mu kubwawo ne zigenda ne zikomawo bazinaazaamu, kati zigenda okutuuka eno nga ziyulise tezikyali ziri ze twakola ki? Ze twaweereza. Ne kireetera services obutabeera ki? Kyova nti tulina enguudo mbi, we cannot maintain those roads. Tetusobola kwera kibuga kyaffe mu budde lwakuba n'abeera omuntu eyasuze enjala tosobola kumukeera n'ogamba nti lwaki toyeze ng'ate omanyi tonaaya kumusasula. Kale tweyanziza olwakadde ndooza tujja kudda twongerewo ku nsonga eyo. Mukulu Senkubuge embeera bwetyo bw'eri mu Mbale naye nga